okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Muganda wange mwannyinaze, nkulamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, nga nze nkubuuzaako nti bwakedde. Mukama tumwebaza atuwadde omukisa gwe ffe okubeera abalamu era ne tukeerera ku nteekateeka eno eya bulijjo ey'ensulo ey'enkya. Mukama abadde mulungi gye tuli, maze akabanga nga tetulabagana, naye nzikiriza nti ekigambo mubadde mufuna entanda eyo era otuzze otwo otuweweeza buli ku makya okutusobozesa okuyita mu lunaku n'obuwanguzi. Amannya agange nja kugabajjukiza. Nze Ziwa Elia, omuweereza mu kanisa eya Seventh Day Adventist esiŋŋaanibwa awo Gaddafi Road okuliraana ettendekero lya bannamateeka Law Development Center. Nga tetunaba kugenda mu maaso, tugenda kwewombeeka tufune okusaba twewonge. Mukama mulungi ow'ekisa, laba tujja mu maaso go, kusooka tukwebaza otuwadde omukisa okuba nti tuli balamu. Yongera okubeera omulungamya waffe mu byonna ebigenda akulirwa n'okwogerwa. Omwoyo omutukuvu tumwetaaga. Nkwebaza olwa muganda wange mwannyinaze ali ku luuyi luli, asazeewo nti olunaku lwe alutandike naawe. Kalaba omukisa olw'okusalawo kwe. Ffenna katunywezebwe wamu, katulabe omukisa gwo, kwe kusaba kwaffe n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Enkya eno eya leero nzize n'ekyokuyiga kyaffe ekiriko omutwe ekiddukiro mu kiseera wakati mu kayuuguumo. Ekiddukiro wakati mu kiseera eky'akayuuguumo, ng'era ekyawandiikibwa kyaffe kigenda kuva mu Zabbuli eyo eya 46. Ffenna abasinga tugimanyi. Wagambira nti Katonda kye kiddukiro kyaffe, kye kiddukiro n'amaanyi gaffe, omubeezi ddala atabula mu kulaba ennaku. Kye tunaavanga tulema okutya ensi ne bw'eneekyukanga, n'ensozi ne bwe zinaasigukanga mu buziba bw'ennyanja, amazzi gaayo ne bwe ganaayiranga, ne bwe ganakumulukukanga, n'ensozi ne bwe zinaakankananga olw'okwetabula kwayo. Ebigambo mbiwulidde. Zabbuli eyo tugiwulidde entakera, era kikimu ku bintu ebizaamu abakkiriza amaanyi nga tuyita mu nsi eno ey'ekibi. Mu nsi muno mulimu ebintu bingi ebitutiisa, era bw'oddayo n'obikkula, bw'oba oli muyizi wa byafaayo n'oddayo n'obikkula mu byafaayo, ojja kukizuula nti abantu bazze bawandiika mu nsi, abantu, amawanga, mu byafaayo by'ensi, abantu bingi ebibadde bibakola ki, ebibadde bibatiisa, okusinziira ekiseera n'ekifo omuntu w'abadde ali. Era mu ebyo, mu nnyiriri ezisoose 3 mu Zabbuli eya 46 alaga akayuuguumo mu nsi, akayuuguumo akajja olw'embeera y'ensi oba obutonde bw'ensi, nga akayuuguumo ako tekazze
nti bantu beffe tukereetedde weewaawo emirundi egimu entalo zijja nga ffe twereetedde tuzeereeseeko olw'obutakkaanya bwaffe. Naye agambye mu Zabbuli eno agambye nti Katonda kye kiddukiro n'amaanyi gaffe, omubeezi ddala atabula mu kulaba ennaku. Ennaku tusinga giraba nga tufiiriddwa ab'eŋŋanda, ab'emikwano, oba nga tulina n'ebyaffe ebitokomozikedde mu Nabbambula w'omuliro oba mu Mutenzaggulu. Ebintu ng'ebyo bitulabye ennaku. Naye Zabbuli eno etugambye nti Katonda waffe kye kiddukiro. Nabagambye era nja kusigala nga mbajjukiza nti obuddukiro bwaffe mu kiseera ekyakayuuguumo. Olina ennaku gy'oyitamu ggwe muganda nga manyinazi. Zabbuli eno eya Dawudi etugambye nti Katonda kye kiddukira. Tonnoonyaayo walala wonna wonna, naye kola ki? Ddukira eri Mukama Katonda wo, kubanga takyukakyuka. Tajja kulaba nga ogudde mu katyazzi agaya nze nakoowa ennaku atambulemu. Tulina emikwano mingi nnyo bwe gibeera naffe nga tuli bulungi, bwe tusanyuka, bwe tuseka, naye emitawaana bwe gijja ab'emikwano bano ne batukola ki? Ne batwabulira. Naye Katonda ye mu kyekiddukiro kyaffe n'amaanyi gaffe. Omubeezi ye muntu oyo ayimirirawo ku lulwo mu mbeera yonna, oba nnungi oba ki oba mbi, naye ebiseera ebisinga omubeezi oyo abeerawo mu kiseera w'omwetaagira. Kyavudde agamba mu linnya olwokubiri kye tunaavanga tulema okutya ensi ne bwe tukola ki? Ne bw'eneekyukanga, kubanga ensi yo ekyuka. Oyinza okuba nga olwaleero ovudde awaka ng'olina essuubi byonna olese biteredde, naye oba wakatuuka bw'oti gy'okolera ku ofiisi, oba okolera mu katale, oba oli musomesa, oba oli ki, ne bakugamba nti eka gy'ovudde musisi oyo gw'owulidde ayita alese ennyumba eri ku ttaka. Oba oli awo ne bakugamba nti akabenje k'owulidde ku luguudo lw'otambulirako, akabenje k'owulidde kabaddemu abantu bo. Oba obadde otudde ku booda, laba omusajja n'ava eri n'abasaabala, amagulu ne gamenyeka. Olwo ensi ekoze eki? Ensi ekyuse. Naye Dawudi agamba nti ensi ne bw'eneekyukanga tetujja kukola ki? Tetujja kutya, kubanga amaaso gaffe tugatunuulizza Mukama Katonda. Mutenzaggulu oba abalala bamuyita musisi, tulabye kubumbulukuka kw'ensozi wano e Buduuda. Buli mwaka baba bakisuubira nti bwe balaba enkuba sizoni y'enkuba ezze nga bamanya nti kakubye lubaze, ettaka ligenda kuddamu libumbulukuke. Tuzze tulaba abantu ne bafa, embuyaga ku nnyanja. Tsunami mu kyasa kino ekya 2021 yalabikirako mu buvanjuba bw'ensi eno mu mwaka gwali gwa 2004. Ennyanja n'eryoka etta abantu abayitirivu ennyo. Tsunami twamuwulira oyo. Ennyanja n'etambula mu bifo ebimu n'evaawo, awo ne balowooza nti bya lusaago, ate n'ekomawo n'ebakola ki? N'ebaziika. Naye ebintu bino ne Yesu yabikola ki?
yabyogerako nti byakubaawo mu biseera ebyaki eby'oluvannyuma. Bw'ogenda mu Luka, enjiri eya Luka essuula ya 21 olunyiriri lwa 25, bino ebintu kikyengezaako okukugirayo nti gwe ali afunye akayuuguumo mu bulamu bwo ng'ebintu bikusobedde, njagala okutegeeza nti ne biba bikusobedde bitya, embeera eno tuzze tugikola ki, ezze ebeerawo, si kipya nnyo. Ne mu biseera bya Yesu yennyini yakyogerawo, kankubuulire kankusomere olwa 25, era walibaawo obubonero ku njuba ne ku mwezi ne ku munyenye ne ku nsi, amawanga gali nakuwala nga basamaalira olw'okuwuuma kw'ennyanja n'amayengo. Tetwasamaalira no nga tsunami azze mu mwaka gwe 2010. Abantu ba mu America bafuna embuyaga buli mwaka ezitta enkuyanja z'abantu ne zoonoona ebintu. Ebintu bino byawandiikibwako nti abantu bajja kubeera mu nnyiike, wajja kubeerawo okusoberwa n'okusamaalira, nakuyise kusamaalirira olw'ebyo ebikola ki, ebigenda mu maaso mu nsi. Omanyi oli bwakubuulira ekintu nga tekinnaba kubaawo nekimala kibaawo, oba kitugenda okukutuukako nga wakiwulirako era ng'omutima gwo gukoze eki, gweteeseteese, tobeera ng'ono gwe kiguddeko ekibwatukira. Mu bitontome eby'abaana ba Isirayiri namwo byawandiikibwako mu kuyigiriza kwa Yesu, byebimu ku bikola ki, ku bisuubirwa. Naye nga kino kitujjukiza ki? Nti ensi eno ey'ekibi tetebenkerangako n'omulundi n'ogumu. Abantu badde bayita mu mbeera mu byafaayo by'ensi eno ebifaanana bwe bityo. Ebibamba bibadde bijja bikola ki? Bibaawo mu bifo eby'enjawulo okwetoloola obwezinge bw'ensi eno. Era abantu nga balina okuzuula engeri gye banaayita mu mbeera ezo, kubanga be baana baliwo. Kati ojja kwebuuza, era abantu batera nnyo okwebuuza nti abasajja bano n'abakazi ababeera ebuduuda lwaki tebasengukawo mu byafaayo bwabwe eyo gye bazze bakola ki, gye bazze babeera. Kati balina kunoonya ngeri ki gye banasobola okubeerayo mu mbeera efaanana bw'ekyo. Naawe olina kuyiga ngeri ki gy'oyita mu mbeera ey'akayuugumo n'akatabanguko n'ebibamba nga bizze mu bulamu obwo. Gwe ng'Omukristaayo, gwe nange ekitugwanira kye kino Dawudi kyagambye nti obuddukiro bwaffe, ekiddukiro kyaffe mu kiseera eky'akayuugumo n'okusoberwa ye Mukama Katonda. Kubanga waali bulijjo akola ki? Ye mubeezi, kyekiddukiro kyaffe era ye mubeezi. Zabbuli eyana nja kuddayo njiba tugyetegereze nga bwe tumaliriza. Ye mubeezi atabulawo muki? Mu kulaba ennaku. Ennaku ki gy'olabye? Olabye ennaku ki? Efaanana etya eyo ekukoze eki? Ekubuzizzaako emirembe. Agambye nti ye muki? Ye mubeezi atabulawo mu kukola ki? Mu kulaba ennaku. Gwe nange tulina nga bwe nkugambyeko nti olina okuzuula ngeri ki bw'obanga amataba wazimba mu lutobazi n'ensimbi tolina zinakusobozesa kusenguka mu kifo ekyo, olina kunoonya ngeri ki gy'onoowangaalira mu lutobazi olwo. Amazzi gajja ne gakuyingirira ng'enkuba etonnye, olina kuyiiya ngeri ki gy'onoobeera mu kifo ekyo, kubanga mw'owangaalira. Olw'okuba tuli ku nsi eno ey'ekibi,
ng'omulabe yeefudde ekyonga yeesomye okutuleetako obulabe buli kwekyusa, olina kumanya nti mbeera mu lutobazi, era ndabye abantu ababeera mu lutobazi amazzi gajja olw'enkuba, kye baasalawo nti ebitanda baabikola ki, baabisaako enkondo empanvu nti amazzi ne bwe gabimba gatya asigala asobola n'ayita mu kiro ng'alinga awataabadde ki, awataabadde mukoka na mataba gakulukuta kuyita mu nnyumba ye. Kweko okugezaako okumanya ngeri ki gy'onoosobola okuwangaala mu mbeera efaanana bw'etyo. Yesu yalabikanga kyeyali atutegeeza nti bye tulabako kati era ne bajjajjaffe be balabangako mu kiseera kyabwe, kyeyali agezaawo okwogera mu nnyiriri zino alinga agamba nti bye baali balabyeko naffe bye tulabako kati biringa ebyo ebyali ebyolusaago, kuzannya n'akola ki, n'akwagala. Naye agamba nti ebinajja mu kiseera nga naatera okudda mu kiseera eky'enkomerero y'ensi eno bigenda kuba bizibu nnyo ddala. Kyava agamba nti kanyongera okusomera wano mu Zabbuli, kuba Zabbuli eno eyogera ku ebyo bye tuyitamu ate neyogera n'ebyo ebigenda okubaawo. Agamba amawanga, olunyolo omukaaga, amawanga gayoogaana, obwakabaka ne bwetabula, yaleeta eddoboozi lye, ensi n'esaanuuka. Mukama w'eggye ali wamu naffe, Katonda wa Yakobo kye kiddukiro kyaffe. Nti ebyo byonna ensi, ennyanja n'ensozi zijja kuba zikola ki, zifunye okutabuka. Naye Mukama Katonda bwe buki, bwe buddukiro bwaffe. Mutainza ggulu yeeyongera okubeera omuzibu. Waliwo ebifo Mutenza ggulu gy'abadde abeera entakera, naye kati ate Mutenza ggulu gwe tulabako ennaku zino ate asusse mu maanyi nti bw'ajja asaanyaawo obutonde n'abantu n'ebintu na buli kantu konna mu ngeri etakolanga ki, eterabibwangako. Naye kino tukiyigga okuyita mu kukkiriza okw'abajjajjaffe, mu kukkiriza abaasooka, abaabeera mu mbeera ezeefaananyiza bwe ziti, abaasooka oziraba okusooka ffe. Naye bo abaffe embeera eno baagiyitangamu batya, baasobola batya kugisomoka? Kubanga baazuula ekiddukiro. Gwe nange tulina okwebuuza ku bo, ng'ate tubeebuuzaako tutya? Ebyawandiikibwa bino ebitukuvu bitulaga nti ebyabaawo bijja kubaawo, teriyo kipya nnyo okuva mu nsi. Era bw'obanga onoosobola okubeera omuwanguzi mu nsi muno, olina kubeera nga weebuuza. Bagamba ekisenguza ennyonyi ekiro nerabidde engeri gyekivaayo, naye bwe tuteebuuza tujja kusigala mu bukola ki, mu butamanya, era twesiŋŋaana tugenze mu kuzikirira. Naye bwe weebuuza ku bajjajjaffe, weebuuza ku bakadde bo, emitawaana bwe gyajjanga mu bulamu bwabwe, emitawaana bwe gyajjanga mu bufumbo bwabwe, emitawaana bwe gyajjanga mu mirimu gyabwe, baakolanga batya? Baagendanga mu kuloga. Mukama atugambye, Dawudi atugambye nti Katonda kye kiddukiro kyaffe n'amaanyi gaffe. Amaanyi gaffe tegali mu kuloga. Omubeezi
omubeezi oyo abeesabeesa mu kiseera ekyakazigizigi, omubeezi ddala atabula mu kulaba ennaku. Abantu bonna nga bakwabulidde mu kiseera ekyakanayo kyani ky'oyitamu. Jjajjaffe Dawudi mu kukkiriza agamba nti tuddukire eryani eri Katonda. Olwo embeera ojja giyitamu awatali okusomoza kuno ojja kuyitamu awatali kutya. Abantu bonna ne banakwefuulira gano ge magezi bajjajjaffe ge batuwa nti ekiddukiro kyaffe n'amaanyi gaffe gali mu Katonda oyo gwe tugoberera era gwe twekwasiza gwe tuweereza buli lunaku. Omuwandiisi wa Zabbuli nze ndowooza yandyongedde n'okukkaatiriza nga agamba nti mu mbeera yonna nga ebitusoomooza n'emitawaana mu bulamu byaffe gyeyongera bweyongezi, tulina omuyambi atalitwabulira, abeerawo omubeezi, abeerawo buli lunaku. Kati mbuuza, kiki ekiba kikutiisa ggwe nange? Kiki ekikutiisa nga olina ayimirirawo ku lulwo ne waba sitaani nga yakulumbye? Mulundi gumu Nabbi Erisa, nga maliriza, Nabbi Erisa eggwanga lya Isirayiri lyali lulumbiddwa kabaka w'e Bwasuuli. Kabaka w'e Bwasuuli yali nga ategeka entalo ez'okulumba Isirayiri, naye nga enteekateeka z'olutalo zonna kabaka wa Isirayiri azitegeera. Kabaka wa Bwasuuli kyava yeebuuza nti bannange, tuteekateeka ebintu byaffe, ani atulyamu olukwe? Kubanga tugenda okwagala okulumba Isirayiri, wabaawo kabaka aba yabitegedde dda, awo ambushi n'agikola ki? Mu lulimi olwa kisirikale bagiyita ambushi n'agikola ki? N'agitebuka. Ani atulyamu olukwe? Abaddu b'ekyo babamugaa nti atotawaana, mu Isirayiri mulimu nnabbi. Yabbirako ani? Yabbirako kabaka wa Isirayiri n'agaa nti tugende tunoonye nnabbi oyo tumukwate, tumuwambe, tumugyeyo, olwo tuleme kufuna buzibu mu kulumba Isirayiri. Baakera wannawanca ejje ddene nnyo, ne bazuula Nabbi Erisa we yali abeera. Batuuka Nabbi Erisa we yali abeera, omuddu wa Nabbi ono yali akedde, ndowooza akedde kwerongoosa olw'emirimu gye baali bagenda okukola olunaku olwo. Bw'afuluma ebweru kwe kulaba ejje eddene eryali lyebulunguludde amaka ga Nabbi. Kyava azzaawo oluggi mangu nnyo n'ayingira mu nnyumba n'ategeeza Nabbi nti waaye mukama wange ekiri ebweru toyinza nakitegeera, batulumbye. Yenna ng'atitibana. Nabbi Erisa mulini mukuba akafaananyi ng'amuseka, mwana wange tomanyi kyoliko. Kyava amugamba nti, kyava asaba essaala nga Mukama Katonda, nsaba ozibule amaaso g'omulenzi ono asobole okulaba. Omuvubuka bagenda okugulawo omulyango ng'alina ennabbi, kyava amulaga nga ku nsozi zonna ez'ebulunguludde awo kuliko ejje ery'abamalayika balina n'amagaali n'ebitala ebyaka n'omuliro. N'agamba nti okirabye, abali ku lwaffe basinga abo abali ku ki? Abatulumba. Kale nno n'akola ki? N'addamu amaanyi. Ebyaddirira ojja kugenda obinoonye mu kitabo kya Ssekabaka ekyokubiri. Ekyokubiri kyalubereberye essuula nga 12 okudda wansi. Kale nno bwe tubanga Mukama gwe tusembezezza era gwe twesize mu bulamu bwaffe, kiki ekiba kikweraliikiriza ng'akulaze n'okulaga nti bakulumba
naye olw'okuba oli ku lwange nange ndi ku lulwo abakukoze ki abakuwadde abagenda okuwa obukuumi bakiraawo abakola ki abakulumba. Kale lwaki oba otya? Kyenva nsaba Mukama atuyambe ng'ogenda okutandika olunaku luno lwaleero. Nkwebaza nti olutandikidde ku nsulo ey'enkya. Weewaawo ku mulimu waliwo abakulemesezza bakwogerera amafuukuule. Njagala okukakasa nga nkuzzaamu amaanyi nti Mukama olw'okuba oyimiridde ku mazima n'ekituufu, ayimiridde ku lulwo. Oyinza okuba tomulaba naye ojja kulaba nga bonna abakulumbagana be bakola ki bagwa eruuyi n'eruuyi, gwe nga oyitawo bakukuza bukuza ate bo nga bafeeba. Kale ekisa kya Mukama nsaba kitubeere ffenna okuyita mu lunaku luno olwaleero. Kale katube n'okusaba. Mukama omulungi, gwe ajjudde ekisa n'okusaasira okungi, tukwebaza kubanga okuyita mu byawandiikibwa ebitukuvu n'ebyafaayo byaba baatusooka mu kukkiriza. Oyongedde otukakasa nti tewali kigwanidde tweraliikiriza, kubanga gwe mubeezi atawulabo mu kulaba ennaku. Abantu batwefuulira, ensi ekambuwadde, naye tukwebaza nti woli ku lwaffe. Beera muganda wange, beera mwannyinaze, ebimusoomooza byonna muwanirire abiyite mu lunaku luno olwaleero. N'ebinaaba tebivuddeewo olwaleero, obwesige bwe bubeere mu ggwe, aleme okunoonya ebintu ebirala, tuleme okwesiga ebirala. Kkiriza okusaba kwaffe n'okwebaza kwaffe kwe tuleese gy'oli okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.